Karibu telefu of course Josenzi dokubira nga togubira nyongera kubira nga tekwaniriza ko Fahad Pro yujoga kunonyeza nga kutusakuna dala agaliwo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku video take kikala like nga sharing era kabula wansawo ojagenda nawe oberenga te osolowo endowooza tugate ko mutongo subscribing abuli abonna bande se video jokubira nga tefuna update kakati ate Fahad alina kyaso dokubira nga ate atwete kakati no ensonga z'abaana abafiridde mu accident wa the side zedi capture nga bagezo okulambula munage ebipya byongedde okubeera nga tebivaayo era waliwo avuddeyo n'abeera nga ate atuwa bwino omukambwe era nga avuddeyo n'ategeeza nti ensonga ezo zirimu eddogo naye nga bw'ogattagattamu naawe era bw'oti mpolampola ekyamazima kiri nti olaba nga there is something wrong somewhere somehow munage okusinziira kwabo abaliyo ku trip ekiro eky'abaana lwe bafunirako accident mbu director yakwata ekkubo n'abeera nga ate ava mu baasi yalimu ey'abaana ba P6 n'agamba nti ngenda kubeera nga ate ntambula n'abaana bange aba P7 ewatali ensonga yonna era mbo bagezaako okubeera nga tebamugaana naye mbo n'akwata ekkubo n'awalaza empaka era n'abeera nga ate agenda mu baasi eyo era nga oluvannyuma lw'akabenje ako okubeera nga tekagwawo eyali driver abaana abo eyabavuga n'abeera nga ate abatwala eyo naye yafiira mu kabenje ako era mu kubeera nga ate bakomyawo abaana abaafa n'abafuna obuzibu abali mu malwaliro naye kennyini bagezawo okubeera nga tebamukomyawo olunaku olw'ejjo naye ebyembi drone eyabadde emukomyawo e Kampala yonna yagudde kabenje yonna nebeera nga ate emementuka neggwawo yonna era omubiri gwe agwasigadde nga chapati kakati no ensonga ezo zikute wansi ne waggulu era nga waliwo omukyala avuddeyo n'abeera nga ate abaako bye yatusunirako n'agamba nti ennyumba headmaster empya gye yali yakagulu oba gye baali bakayingira ne mukyala we mbu ennyumba eyo mbu kirabika waliwo ekitali kituufu ekirimu era mbu n'abagisookamu ennyumba eyo headmaster nga tanakubeera nga ate agigula mbu nabo tebamalamu nnaku nnyingi nnyo nabo nebabeera nga ate munange bafuna ebizibu era okubeera nga ate ennyumba eyo abakwata tebabeera nga ate bagiteeka katale ensonga zikute wansi ne waggulu njagala kubeera nga ate nkuterawo omukyala oyo sobola okubeera nga ate owulira byasobodde okubeera nga ate ayogera naye nga banange byewunyisa era nga tubeere nga ate tufunamu ebyokuyiga ebintu by'okubeera nga ate ogula ennyumba ewedde birabika nga byo birimu science tomanya ki kyogenda kugula tomanyi ki kyali mu nnyumba eyo okubeera nga ate kiwaliriza bannannyiniyo okubeera nga ate bagitunda so wena makugyeyo ensonga eddala nnyingi nnyo nazo ngenda kubeera nga tezikutuusako tuula butuzikalira shikashirafu enamba zisimu ziyitawo wansi ku busika zajja kulombereddwa katulabe ki ekiriwo akadde kano ku nsonga z'abaana abo ne headmaster okufa kwabwe ki ekiriwo akadde kano timbaawo munnange nno abatuuze ba Ndejje Kibutika bali mu inbox yange bwadda neebase nandoza mulabye ku ssaawa nnya sipostinze nsaawa 6 sipostinze munnange ngenza okuzuuka bwe nti nkwata essimu wujjayo ndabe essaawa mmeka nga munnange ngenda ko mu inbox manyira mu buzimu ebungamye ntigenda ko mu inbox ngenda mu inbox nga nsangamu abatuuze b'Endejje Kibutika nga bampeereza zi message abamu zi audio abamu basabye namba yange ndoza balabye nga njogera nnyo ku story ya bandabye nga njogera nnyo ku ndoza balabye ka video kange kali akaki akeddogo bangamba munange madamu Koni olyoti akonze gyendi munnange nga mpuliriza audio zaabwe ngambaga maye kamaliza owuliriza buli omu ngenze mpulirizaako okujjako WhatsApp we naadde enamba yazinabakukola kisamba munnange nga baŋŋamba ennyumba eyo ogiraba story zonna zifaanagana kyendabye bonna ennyumba eyo yagizimba teyasulamu wadde olunaku n'olu kalina eyo nga mpuliriza naye yazimba kalina teyagisulamu wadde n'olunaku n'olumu era baganda b'omugenzi bwe baguza director ennyumba eyo kalina naye mbu bwe yamala ogigula abantu baali tebamanyi nti director yaguze kalina amala ogiyingira abantu bamulaba bamuyita batandika omugaana naye director kubanga abatuuze b'okukyalo baadde bamwagala era nga director mbu muntu wa mutima mulungi talina mpisa mbi abuuza omwana omuto omukulu omuwere na buli omu n'enkukabula kukola ki zibuuza ng'empisa zakola ki zamwettanira munnange mbunga abantu batuuze b'okukyalo abasajja abakulu nga bamugamba naye director ennyumba gy'oguze ng'erimu ebyokoola onoomalako mbunga director agamba nze ni musajja mulokole era nja kusaba tewali kijja kumbeerako nga bamugamba director ennyumba eyo nga yeesaddaakira bonna story zibadde zifaanagana nga bamugamba director ennyumba eyo nga yeesaddaakira ddala okakasa onoomalako amugamba director ennyumba nze ngamba bagitunze n'ogula eki n'ogula ewantu ewalala oba n'ogula ettaka n'ozimba
naye tetwagala tukole ki tukire ku macanga ennyumba yakwesaddaakidde mbu bwe batyo ng'awoza kimuze ni mulokole nja kusaba ndowooza mukitegedde nti mbwe eyo ennyumba baagiteeka katale okumala ebbanga naye nga buli agezaako ojjugula ennyumba eyo lwatuukawo ng'olyaga nga wabeerawo ebibeerawo nga wabeerawo like omuntu ng'atuukako ekizibu okitegera finally director ye n'akola ki mbu n'agigula mbu n'atandika ogisabira bw'asaba abayingidde namukyala we era omukyala we yagambye nti babaddemu emyezi 3 era n'abatuuze bagambye baakabeerawo emyezi 3 ennyumba ki nnyumba yaabwe empya badde baakabeeramu emyezi 3 naye mbw abatuuze b'okukyalo baamugamba nga bamugamba director ennyumba yeekola ki erimu ebyokola ennyumba yeesalira ne nannyini waayo okugenda okuzimbawo baamulabula ne bamugamba wano nno woogenda okuzimba lino ettaka si wangu eyasooka munanyini waayo yafa naye story erimu inbox munnange nga nange munaye ngamba waayi olugambo sijja ssula nalwo siri kabada kanzije nduwa abatuuze era kati namwandu munnange weetegeke either ogenda kusaba nnyo ogenda kuleeta abapasita bakusabire bareverandi basheeki basabire ennyumba ogenda kwata oba si kiki ogenda yingira essabo okiwulira tutaasa obulamu kubanga ebintu by'omufu ebiseera ebisinga tebakola ki tebabitunda naye bwe kinaagaana nga kituuse ku ki ng'ate munnange ennyumba ogitunda ate nga tusigaza obulamu kubanga tetwagala ate nawe tukole kitukufiirwe oba okitegedde naye nga munnange kitalo nnyo ekyabbaawo director waffe omulungi era katusaba omukama ntereyo ekitangale ky'olubeerera ate amuwa ekiwumulo eky'emirembe ebbanga lyonna era nga tukyayimiridde wamu n'abazadde abafiiriddwa abaana ku lw'obulumi olw'abaana abafiiridde mu kabenje. Njagala kwogera ng'omuzadde, njagala kwogera ng'omunnayuganda yenna asasula school fees, njagala kwogera ng'omuntu yenna ayinayo omwana ng'ali mu myaka egy'abaana abafiiridde mu kabenje ako. Njagala kwogera nga student kuba nange naliko omuyizi, ate njagala kwogera ng'omuntu asasula school fees tudde. Badde nsaba Honorable Balamu nga bw'otukoledde ku b'amalwaliro n'enguudo, Honorable Nammere, byonna mutuyambe wano mutuukewokko, mutukolere ebintu bibiri biyinza okutereeza sisitimu eno. Ekisooka, baasi zonna ezisaabaza abaana b'essomero zifune layisinsi nga yakusaabaza baana. Emmotoka zonna ezitambuza abaana b'essomero zifune layisinsi ey'enjawulo nga yo yakusaabaza baana, nga mulimu safety ne inspection. Bwe bagenda emmotoka zino ne bazikeberera ne baziwa olukusa nti zino zisuumuusibwa mu ndala. Emmotoka zino zirina okukoleberebwa buli luvannyuma lwa myezi 5 bakebere okulaba oba ziri mu mbeera nnungi kubanga zisaabaza abaana b'enkya. Tonfuna bubi bwe mba soogedde ku kiri nti baasi endala tezirina kukolebwa, naye zino zikeberebwa ekyensusso. Kino kiyambeko emmotoka ezitasaanidde kubeera ku mutindo okubeera nga zisaabaza abaana. Kyakubiri, nsaba emmotoka zonna ze bayita baasi zinoonyezezebweko nga bakozesa VIN number oba identification number oba gye muyita chassis number e Uganda. Emmotoka obadde okimanya emmotoka ezimu ezivugibwa nga baasi tudde zirina kuba loole. Emmotoka bazimba nzimbe tezituukanye na mutindo, osanga ebbaati bwe liba ggumu osanga omuntu aba yaliwonye. Kyakusatu, emmotoka zonna ezitwala abaana b'essomero ziteekebwemu speed governor, kubanga oluguudo ne luba lubi lutya buleki ne bweba eganye naye nga wabadde todduka. Entetenkanya si y'emu n'olyo yabadde mu speed 100. Ekyokusatu, wateekebwawo fayinizi singa baasi esangibwa etwala abaana b'essomero ng'edduka sipiidi ezisukka mu 6 oba 5. Omuvuzi abadde agivuga akubibwe nga singa y'amaanyi nnyo, n'essomero eribadde litambuza abaana likubwe nga singa y'amaanyi nnyo. Lwaki bino birina okuteekebwako? Baasi zirina okubako limiti sipiidi kwe ziddukira.
twaligambe tuzimbeyo oluguudo lwa bbaasi naye kijja kuba expensive naye tugamba nti bbaasi y'essomero tolina kusukka speed mita zino kubanga etwala baana ba ssomero. Kyakubiri, ne waba tatuuse mu budde abazadde baba bawadde ssente oba odduka olagawa. Mumanye nti olugendo tujja kutambula mpola naye lwa nnaku 5 oba odduka ofubutuka olagawa ani gw'ogoba mazima ddala oba ofubutuka olagawa. Abadereva bavuga emmotoka zino beetaaga okusilowingira down ddala olugendo. Baasi zeetaaga ziteekebweko amateeka ag'enkalakkalira pozi n'ekirala emmotoka zonna ezisaabaza abaana zifune layisinsi ey'enjawulo era zibeere mu kkala emu nti zo ziba za bbulu, ziba za yero, ziba za pinki, ziba za red. Wendabira bbaasi ya red ng'erimu ebya white ebeera y'abaana ba ssomero. Bazigazeetinge nga zirina we ziri era nga zirina okubeerako emitendera gino wammanga. Wano emmotoka erina okuba nga tesussa myaka 10 egy'obukadde. Ekyokubiri, emmotoka erina okuba nga ekeberebwa oluvannyuma lwa myezi 6 ne bagiwa ne sitiika eraga nti eri inspected. Ebyo bibiri ne driving limit. Enjega eno yatuguddeko. Ate nyumya n'abakwano bange and some of my relatives abalina amasomero. Kati omu kyava ngamba omanyi lwaki nti ffe tuba tukola trips tetutuuza abaana bayirinako oluganda mu mmotoka emu. Namugamba simanyi. Nangamba ekyo kyayombyanga nnyo abazadde nti omuzadde omu yajja kusomera naku olutalo nga lw'amaanyi nnyo. Abaana bange ba Luganda ono ye mukulu kwoli lwaki tebatulawamu ono n'agumira kwoli like nga ono gamba bakiwubaalo biki. Ne bamugamba tekigenda kusoboka. Buli mwana wa kutuula yekka era nangamba ensonga lwaki kati bakola trips ne bagamba nti omwaka guno bwe babanga abaana baawula classes ne babaawula nti stream NB batuula bokka ne bagatta streams endala. Kizako kinnyonnyola nangamba kubanga bwe tuzuula kirasi ng'erimu abooluganda babiri era tubaawula. Nagamba ne weri basomero ng'abaana mulimu abooluganda tubateeka mu bbaasi za njawulo omwomu kwewonya bizibu bino. Nanga twali twogera ku mukyala gwe bagambye yafiiriddwa abaana 3 omulundi gumu. Omusajja omulala yafiiriddwa 2 omu omulala n'aviiramu ku bisago. Nagamba bo tebatuuza abaana. Nagamba abazadde yo kyabanyiizanga ne babayombesa mpaka abazadde bwe bakivaako. Kati ne batuuka ne time ne bagamba kati O level ejja genda ng'erambula yokka nga bbaasi bwe zijja twawula. Nti bani bwe tumanyi nti ba Luganda wadde bali mu O level classes za njawulo nti bano nti bagendemu eno bbaasi n'oli agendemu eri. Nangamba twabirowoozangako ebyo ebintu ku nguudo nga mutambula n'ogamba owaaye katubaawule wakiri emu eba yeefunye obuzibu mufuna we mutandikirako beni bwe ziba 2 nga zonna zibufunye era wabaawo okuwadawada nti twagezaako twabaawula. Naye akingambye n'ekifumiitiriza nga ndaba kituufu naye ng'era nkiraba abazadde twali kiwakanyizza nze abaana bange tobaawula nti mutumanyi abazadde. Uganda basinga balowooza nti we bajjawo bino eby'abaana okulambula biki obubenje bujja kuggwaawo. Nedda, bbaasi eno ne weyandibadde nga ebadde etisse bantu balala okugenda ku lugendo lwe lumu, ekitegeeza abantu abo bandifiiridde mu kabenje oba bandibadde basuubuzi oba bandibadde bantu bagenda waabwe mu kyalo oba kikyonna bandifudde. Lwaki? Omutindo gw'ebidduka mu Uganda. Mu Uganda otuula mu mmotoka taxi zivuga abantu nga wansi olengera mukoka. Emmotoka okugitandika bagisindika bakola ki omutindo. Ndowooza Uganda tulemeddemu embeera y'olutalo okuva President Museveni we yajja mu mwaka gw'86. Tulemeddemu eri embeera y'olutalo ey'okuba nti twagaana okuvaamu embeera z'olutalo biri eri bye twalimu mu lutalo twabonaabona. Kiringanga wolaba omuntu nga afunye ssente n'alemeramu embeera y'okuba nga talina ssente. Okitegeera omuntu ng'otambuddeko n'ogenda ku Bulaaya n'osigala ng'omuntu atagendangako ku Bulaaya. Y'embeera Uganda gye tulemeddemu nti
ebintu byonna bitukozesa omutindo gwa kibogwe nnyonnyonnyo bw'otunuulira enguudo bazizimbye naye tekuliko bitaala, ezimu teziri marked, okitegeera. Like singa enguudo zonna ziri ku mutindo gwa Entebbe Express Highway ng'oluguudo we baluzimba lubeerako ogwo mutindo. Abavuzi b'emmotoka, ba drivers abavuga emmotoka be bali ab'olutalo nga Museveni akyalwana olutalo zembeera abantu ze balimu, nti omuntu mu Uganda abamanyi okuvuga emmotoka amanyi okugitandika, okugivuga, okudojinga trafiki, okudojinga ababodaboda, naye abantu tebamanyi mateeka gafuga kkubo. Mwalaba bbaasi eri era eyali etissa abaana endala eyatomeregana ne train, owa poliisi yasiba bbaasi. Kati ate bannayuganda badda mugamba naye lwaki awo tebateekawo ebitaala? Amateeka ga traffic gagamba owa poliisi ali waggulu w'ebitaala. Ebitaala newe bibanga byaka green, owa poliisi wakuyimiriza oyina kuyimirira. Owa traffic ali waggulu w'ebitaala, ebitaala ne biryoka biddako n'olyoka otandika okukozesa ate kati amateeka g'ekkubo. Webityo webiri. So kyandibadde kikulu nnyo e Uganda ne tutunuulira ku buli mutindo gwa buli kintu kye tukozesa mu motoka. Baali bataddewo ekawanda awo we baali bakeberera amamotoka nga woolaba eno mu Europe tulina ekintu kye bayita EU control. Buli myaka ebiri emmotoka olina okugivuga n'ogitwala ku garage ekuliraanye ne bagikolako EU control n'osasula akakadde kamu ake Uganda. Emmotoka eyo gikebera nti ddala emmotoka ekyasobola obbeera ku luguudo. Ekawanda awo baali bataddewo ekyuma nga kikebera amamotoka oba buli myaka ebiri, simanyi oba kikyakola n'okkola. Naye buli mmotoka nga omutindo gwa kibogwe yandibadde tekyali ku kkubo. Muve ku bino ebyogamba nti abantu ate tebalina mirimu, ate biki, ebyo byonna bitutta obulamu bw'abantu. Sympathy etutta obulamu bw'abantu. Oli mu kwonoona bwonoonyi, and the issue is not kugaana trips. Nze ngenda kwawukanako na buli muntu yenna abadde agamba era trip. No, the issue is not kugaana trip. Nze kamwa kwogera 67 twagenda ku trips eziwera 10. Mpulira naawe wennyini alaba video eno nkimanyi wali ogenze ku trip eziwera wafa. Zina accidents zina kwe ziva. Yes, bw'oba otegera kigamba accident you can understand, naye waliwo era ekireeta ekyo. Ontegedde ebus etulamu abaana bameka simanyi inagendamu abantu 8. If I'm not mistaken it is either 70-80. Naye bw'eba egendamu abantu 8 n'ogipika 12, what do you expect? Gobadde okimanyi nti ezo emmotoka yonna erina obuzito bw'erina okukomako. Kyakubiri, eno message ngisindikira buli dereva yenna njagala otega okutu, because right now tetuli mu blaming game, tuli mu kuwa magezi. What next? Tulina kuyigira ku bibaddewo. It is very bad. Kibi nnyo ekyatuuseewo. There is no way we tusobola okwogera ebigambo ebisobola okuzza emmeeme ey'abazadde abafiiriddwa abaana. There is no, tolina kyosobola kukola. It is only time. Nkiddamu, time yokka yesobola okuwonya obulumi bw'abaana abazadde. Era tovaayo n'olimba omuzadde yenna nti nkitegeera, okiteebereza, because gwe tekikutuukangako. Tusaasira nnyo abazadde abafiiriddwa abaana baabwe. As a parent, I felt so bad. As a parent, tewali muzadde yali agadde kuziika mwana we ebyaddala. Mu mbeera yonna tewali muzadde. Olaba bagamba bugambi nti omusomesa yakubye omwana wo akabaawo ka blackboard ruler najja nga azimbye engalo n'olumba omusomesa omuyingize kabuli. Kati kwa mwaka kafaananyi ku kyatuuseewo. It is unfortunate, it is very bad. Tulumibwa tunyolerwa wamu nammwe ebyaddala. Naye tulina ate okufunamu ekyokuyiga. 1, buli mudereva yenna funa akatebe otule maaso ojje wano nkwe notice. Munnange ebimu ku bitukuumye. Okay? Tulina amateeka agafuga oluguudo, either agali international oba agali local oba n'amazaale. 1, bw'oba toli familiar na luguudo, oluguudo olwo nga totera duyitaayitako, please and please listen to me, it should be 80 okudda wansi. Kati njogera ku bantu abaagala akaliro,
because n'ekinaana kiba kingi ku luguudo lw'otamanyi ekiro. Togeza n'osukka ekinaana ng'oluguudo tolutegeera bulungi ekiro. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.